Yes, tubaniriza mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bin Dustbone. MC Uncle Bin ne ku mukutu gwaffe ogwa mukwano gwange bamita Chimbowa updates. Mukuru Chimbowa updates. Kale mukomba box munnange tuyinza kiyita ku bafena twali ba mukomba box wa musumba. Gwakolanga newakanze nakolanga ku radio kokka ne ku TV. Sakomba box. Anti waliyanga musumba byaleseewo. Walina sente zegulire emmere etegereka. Oyina okuswama ya musumba. Nedda sebo. Ya musumba yabaletanga sowani yeyeka kuva wa ketu tukke fene tuli akahunga kufumbiro kati teyalekangawo mmere eyagiretanga yagirya. That is AD personal assistant. Kitegeeza mwabeerako mu kwesunga singa nze abaleeta emmere. Kuba kati twali tukimanyise ffe tuleeta kati nga weesunga kyotakola. Noga singa bucha kumachanga musumba agitumanze. Anedda kati twesunganga kufisako kasente. Singa musumba bako kantuma. Nokubenjawulo. Mwenna abatula mukola kyamaanyi nnyo ddala leero nkuleetedde omusajja wangu no Chimbowa ngenda banyumiza emboozi nnyingi ngenda manyinze mumanyi nga kakira ka mbuzi sibikka. Byonna ngenda bibagamba ebimukwatako bwe batukigomyanga bwe batukasukiranga amayinja batukasukira obucupa obulimu omusulo. Namwe mwakuba bannamawulire nga bagize ku bakyala. Saaliwo tokinsibaako olwokubako kisiraani. Era wakimanyako. Eyakuba tomumanyi? Mumanyi. Nandi mukoze eki? Mwe bamwawo wandike tokuba bannamawulire banno. Saaliwo anti nali mu kiteeso kyo. Nayingenze program ya kiteeso kyo. So mwenna bannaye batulaba kyemukola kyamaanyi basubscribinga balikinga kyemukola kyamaanyi nnyo ddala. Namukwano gwange Saalongo Lukwata alisadize mukono eyo. Namba y'essimu eri awo ku simu ku screen yo. Mukubireko avumula endwadde ez'enjawulo gwe mukubireko endwadde gy'atasobola nga akusindike wa Jimiti. Ajimiti bw'alemwa nga akusindike wa Jani wa Saalongo Lukwata. So kati babeera awo ne wa Jimiti sebo ogenda ye omanyi kyalema okumanya abantu abavumuzi b'endwadde. Tosobola kubeera omu mu ggwanga. Lino eggwanga lina abantu miliyoni katugeza 3. Kale miliyoni 10 z'endwadde. Miliyoni 10 z'endwadde. Tosobola kujjanjaba miliyoni 10 omuntu omu. Zonna tosobola ate ekirala waliwo bana abafere ne lwatawonya n'agamba aluwonya ne lwatawulirangako nze okulanga omuntu mala kutwalayo omuntu mala kundagako ne bimukolera. So Ajimiti musajja Ajimiti ayina ensonga zakwasaganya yezi yaŋŋamba ayina ye zaakolako zokka. Simanyi oyagala passport oyina gw'obanja yagigaba. Anedda okwanguyizamu ko bugamba visa passport bajigira passport eriko science visa kwa tulinawo express nerindako visa visa yote eri musa visa yo yetagamu bango saba omukisa gwo nenge otetekanyemu empapulazo kakati visa yagaana simanyi mulimu gwofuna gwe gugwawo simanyi ogula emmotoka eyo yegwa kabenje ogenda ku mugogobagoba tukiyita okuba n'ekikweno ba n'olutwe. Muri ku mulimu ekintu n'ekibuze n'omudibo obuli abakutaddeko omudibo bayida omuntu bakuteekako omudibo. Oyinza ofuna omusajja nga mugagga nga era mu nsi yonna boogerera ggwe oli malaaya oli kino n'otaganja naye ng'omusajja mugagga nga buli kimu akikuwa muyina ekitiibwa naye ng'ensi tekuwa kitiibwa. Guba mudibo kiba lutwe mudibo ogwo guba mudibo ani kati ate ng'ofumbiddwa omudibo mba nemanyi yona abeeraawo obufumbo bwalema bamuzaliddemu awo ow'omudibo ne bwafuna omukisa gumufuukira ekibi. Aliko ekidibo kati waliwo edda nnyo waliwo abatunda eddagala eryo wabangawo omudibo waliwo omutima gw'ettaka guno guwunye nnyo ngumanyi kati waliwo n'ekiddo kuba tuli ku kyalo sinza kigamba naye bakita kimama mama something ekimankulata kimama omudibo ogwejjeeko ogwenazizako ekyo ekiddo ekiwunya kati omuntu bw'akikuteekako waliwo n'omuti omuti ogwo ogugoba amayembe bikwati sibimanyi era amayembe gakulumbye mu nnyumba tewali nnyo science. Waliwo omuti gwe bayita gundi bye tufuluma. Ogwo omuti kabuyonjo feces. Bw'osanga ejjembe nga likubye omuntu ng'ogumanyi gwejjako kabajjo kamuteekeko bunye ejjembe liddukirawo teryeki
era nze omusawo tanziba busente bwange ng'osobola obbikola ebyo naye kati waliwo atasobola so agimiti asobola kuyambako musomi wa dduwa musomi wa dduwa asomera dduwa n'ekirala kati alina ekintu kyakola bamanya abantu ne baleeta ebizibu byabwe nga bingi kyakola akugamba wandiika ebintu by'okkapapula n'agenda ku nnyanja ku mazzi agakulukuta n'abiteeka okwo ne bigenda buli kisira nekiddanga amazzi bwe gatadda gye gava so n'asaala edduwa ye n'ogenda alla n'akukolera banaye abatulaba nina programu y'abakadde ngenda nenkyalira ku bakadde naye bwoba oli eyo ng'olina abakadde goyagala nkyalireko ng'omukadde oyo munyumya nabo aba mu nnaku manyi kino ekintu waliwo abakibeeramu ne balowooza kulyamu omunyumya nga nakalega nga nakalega wange oba muzibe abakadde abo ngeri gye bankuza baba n'emboozi nze enkwata amakerenda nange nakula na jjajange ne bambi yanfaako ntonjirikiza nange jakkaaba kati nno gwe yakufako mwaka guwadde ng'otandise n'okukola omuleetere ku ssukaali nze wange yafa sinafuna adde ne ssukaali kyobalaba mukadde kati era amulidde wange kakati bw'oba olina omukadde gayi munyumya nkubira enamba y'essimu eri awo 0750909986 0750909986 omukadde oyo nja kujja mumukyalireko kwegamba tunyumye ku mboozi owaayi weebale sasa okulaba nze asanyusiza aleka bulungi aleka bulungi nina abandabirira nina abantu bange bambi bandabirira tebaagala mbe shabe gye bata guki eno osomyeko naye guki kati nyambala lebu bantu gyambala guki omukulu ayambala guki bane nawona ebisaati ebyekitogi nga kimyuseemu katono kiwooli bwe byali kozi yegeera wayambalanga vesti enyambalemu ekanzu za vesti vesti zenyini onangira nnyo gwe alingozamba ate waffe tezaaliyo anti gwe tewatubukanga weyakyusizanga ngoyi naye aba mutuukako bazambala ezo linene gwokyeka mwenkana mwali mwenkana ate ti mutu mumpi ate budde onali mutono oli mwanvu ate obubu mumpimu mumpimu naye kati esuuti oso ajjambala ate naye waliwo esuuti zigana omutuuka oba olina ogiddamu no kyokola bwagikuba n'ogitwala ewaka ogisalamu eyiyo n'otungiramu n'omwana essuuti omukazi n'omugirako sikaati naye watuukira okuwa gy'okutwala ewaka eba ekyaliko eyo eba evuddeko bagaba bivuddeko kati ayinza okuwa ekiramu naawe nafuna ekirowoozo mwoyo anjigira nga tugenda tandika church nga bagita house of mercy naye ate kinsanyusiza nnyo okubanga watandika church so mukama ayinza okuba ngenda kwegayirira nnyo mukama amafuta gakwatagane naye ffe yaffe eri ku musingi gwa kutwala abantu mu ggulu si kubatta si kubakozesa waffe bubi ate munange waffe si kuwasa bakazi ono n'oli kugoba n'oli andi ddange ebiri mu kanisa z'abalokole gwokimanyi essaawa zino gwe musumba ndi omu kubaweereza eririddawa namugonga awo bagita batya grace of worship ali musumba waayo waali anti kakati olaba kino ekintu kankubuli ekimbo nga bwe twabeeranga dda nga tukola nga tukolera bakama baffe obeera nnyo ku mulimu gwa boosi wo nga tomanyi vision ye nga tomanyi lwaki atandise ki nga tomanyi lwaki atandika ekintu ekyo osanga omuweeza mu kyaki nga walayi teyaliiko kubatandika ki ekkanisa n'alyoka alwanirira omusumba gwe nze omusumba wange temugaba naye tomanyi waayi atandika ekintu ekyo labayo waliwayo waffe waliwo olutalo lw'ettaka waliwo neiba waawo bamuyita eri omu gyosabira wano wamukulu bishop mubunga kasooli kati olutalo lw'ettaka omusajja neiba balina enkayana n'emuzeeyi watuteke wange oyingideke wange kakati waliwo abendiga ne bakira ne bakwata emiggo tulina okulwanira omusumba waffe bakutta ensululu bakutta emiggo ngamba endiga zino bannaye kate waliyo nga bagula ewantu awo nina bensanga kakati waliwo omuntu omu yampayoko yansana ngamba wayo bini mbadde yakugulirayo omugogo gw'engatto naye omuntu oyo yawuli obugogo gatto yali omu ku baali ennabweru nga bagamba alozas batovu junior olese musubaffe mu konti gwali kisirani olifa bubi olifa ozunga olifa owunya konze obamanyi okimanyi nti essaawa zino era mu kyaki mukyalimu abantu nga omusumba abwe tugeze abakulembera ng'asobola okuleka activity za church n'agenda mu z'ensi n'akomawo n'abanyumiza ebyabaddeyo ne bakuba engalo
Nnyo. Navudde nengenda mu kivulu kya gundi ekyanyumye nnyo. Naye nga kyanyuma si kyali kya gosi. Musaawo ki. Kyengeza okulaga nti abayina ng'egye bateegeramu. Toyina kyogeza ku nyuma ina kyosaawo. Nedda. Waliwo ekya gospel kyaliwo. Kati ng'ekivulu kya Kopi Bulayi. Kyaliwo. Basumba tebagenda bonna mu Uganda. Basabalabayo. Baka baali busy tebali mu ggwanga oba. Bonna. Gome kanisa ziri mu Kampala. Oba kiteeka olwakutaano nga waliwo overnight. Edda sebo. Ne bwe kiba kibaddeyo Sunday nga waliyo Sunday service, ekivulu ky'omulokole kiba kya mulokole kiba kino okuwagirwa. Alangirawa. Bw'aba akiranga. Si ku media z'abalokole. Lwaki baba tebagenda ne bamuwagira. Si bantu ba bivulu. Nga babeera mu bino. N'omulaba mu kyagundi. N'omulaba mu kyagundi. Abayimbi ba gospel abo boolaba tebawa kimu kya 10. Kati ate bali abensi bebawe kimu ekikumi baweereza Katonda. Abensi nga tebasaba. Abo gwezi basabira ku ma TV na ku ma radio. Kati awe waba aweereza omanyi nti yaweereza. Akubira essimu. Notasinga kwagala zonzo ofunako buli Sunday zoolabirako naddala. Ate kati gomweza wa gospel omuyimbi wa gospel beera ku kituuti ng'oyimba owaayo ddi. Ewa naye endiga zirina ettabu. Endiga zirina yo. Anti nawe oli endiga kati gy'oli. Endiga zirina yoleke. Waliwo nalaba awo nga sebo. Musumba wo naye omukubiramu kuba teyaliyo mu Kopi Bulayi. Twali tugenze mu buweereza. Nanti n'abalala bali bagenze mu buweereza. Lwaki ekiri owo tokyogera? Kopi Bulayi twamuweereza obaka. Nabo baaweereza. Twagula emmeeza abamemba ku kyaki ne bagenda ne batuweereza. N'abalala baagula. Kale gezaako ku defendinga Musumba. Naye okimanyi? Musumba ngani? Nze Musumba wange Yesu. Anti era alina bayitamu. Musumba wange yawaayo obulamu bwe ku lwange. Ye musumba wange. Nze sina musumba awaayo obulamu bwa ndiga ye ku lulwe. Labayo. Banji kati enewe gobo sazewo kitwala nti Yesu ye musumba wo naye ate alina bayitiramu okukusumba nawe. Musumba wange Yesu kubanga Bayibuli egamba kennyini nti ze musanze oyo yesiga omwana w'omuntu. Nate siganze Katonda. Kati ate goli mu nkuka nesige be yatuma. Weeka nkubuze kibuzo. Wabeerereyo waggulu ku lusozi. Waliwo ko omuntu yali afudde ku kyaki omukuba either baweereza bandigaza ku kyaki naye nga amanyikidwa. Banawulira koko Asha. Oba Asha ndoza Asha. Omubiri gwe ne baguleta ku kyaki ogusabira nga bwe kikolewa. Kyaki baleeta mu omubiri. Kati nze nakirabako. Uwa. Wansi. Esi yabalokole. Yabalokole. Kyaki yabalokole zisabira. Tekikirizibwa naye kisinzira ozito wa kyenkana kiggwe omuntu afudde. Ngewayiga batweka omubiri mu kyaki. Yali nannyiniyo. Kale atuzinzo kimulekera. Ate kakati Katonda yawo obuyinza bannannyini. Anedda. Gotomaindi mwasula. Gotomaindi mu kanisa. Mwasula. Gotomaindi mu Uganda gawe yali asole wali na makage. Waggulu nze naliyo nga manager wa TV eyo. Eriwa. ABS TV. Ne bali musudde TV z'abantu bannako. Oba bakitamwe bakola DTV bane mu. Naye gekyo muleta ku kyaki. Omubiri gwo gusabira. Kubeera no muzika ba muzika sikiwakanya. No muzika ati bandi musabidde wate no muzika nga ba muzika awo. Bali mufute mu kyalo. Nyamakage gali awo. Ekyo sikigenda nnyo. Naye waliwo ekkanisa ezimu. Nga kale tekikkirizibwa okuleeta omubiri gw'omuntu afudde. Nga bwe tulabe no mu kanisa z'abakristaayo b'abakatoliki ne batwala omubiri erubaga obenda mirembe. Rubaga batwala bagagga. Kati nno ne muzabalokole ezimbata ensoleta y'abagagga. Bobo wakananga ndeta Bwino. Ndeta Bwino. Suita Bwino. Ata kati gwe wabeera n'omusumba nnyo mwe mwatulwanyisa nnyo ebintu obi. Gwe waliwo bimanyi. Waliwo omugenzi awo. Yogera nga gwe banaakuba. Bamulita abalinga bamuyita z'abazungu. Tebita amato byesiga. Balinga bamuyita z'abazungu. Omwami yali mugagga nnyo. Sayina nezikalina awo mu makerera awo. Nezikalina awo. So ne story y'omwami oyo yali nnyo mawulire. Oba waliwo following amawulire. Omwami yalwala. Naye nga talina nga akaunti ze yeka yasoloza access. Gwe baleeta ku kitanda. Gwe baleeta ku kitanda asayininge. Oyo yali ndiga ye waffe wansi. Gwe baleeta kagaali mu Equity Bank. Ajeyo sede zimujjanjaba. Nga yeka yakkirizibwa. Yeka. Naye ababanka nga muyina ekisa. Okola ki? Kati singa yafanga atasobodde kitiza sede zandibadde no accessible. Kati yennyini z'abazungu yalina obuzibu mumule mirembe omwoyo gwe. Naye lwaki banka stegundi ze teyateekako bantu be. Next of kin nga ajjayo akasente. Ate yalina abaana bangi alinamu n'abalongo. Namikwano gyange sala nkutumiddeko. Alinamu ne kati bawulira abaana b'emikwano gyo ng'ogera kitabu. Mikwano gyange njogera kikyamu. Anti ogeyo omufu. Mugambye awo mule mirembe.
kiri ekyo gaye nti yakola ensobi sito batumugeeza kale ansonyi n'omuga nti yalindiga yewamu batumugeeza teyali baba muite ntya okimanyi nti kati wagenda tuuka ekiseera nga bakugamba nti osabira wagundi ng'obyegaana ogatemukwabusirani eri waffe waka eri waffe naye kyenewunya kale mu story y'omugenzi saba omubiri gwe bagulita ku kyaki ne bakola ki ne bagusabira oba ye yasooka okufa ku kyaki yekka bwe yakyaki etandikawo eyo tekisoboka ye yasooka mufuneyo n'omwavu afe omulabe anti kati olyoka ojajinga ogambe nti nedda okusinziira baleeta bagagga bokka abaavu tebabaleeta ne kati onookigirirawa onookikola ki onookikonfamingirawa nga tewali mulala gwe bali balese ne bagoba si yeyo ensonga abantu bafanga bulijjo ezikanisa nnene bali babalese ne babagoba ate kikkirizibwa okola ki okuleetebwa anti kakati oli aba musajja wa Katonda mwenzi mugamba ekiro nti omubiri gwa gundi muguleete enkya sikiddangamu kukiraba era mbadde sina kanisa nogi bwe yafa bamulera ku kyaki omugenzi ne bamingiza munda ne bagamba batya ne service abaana bawayo ku ssente zaki ez'okusabira anti oba olina okuwayo ku kasente okutambuza omubuulizi bazita ndobolo nasasulako ssente ezo era nasasulako zino makatuliki era ewaffe kyali emitwalo egi bwe tuba tugenda okwabya olumbe faaza najja teekawo enkota y'ettooki gyagenda nayo n'akasente akamutambuza ate ne kulumbe gwenyini ne basolozawo birimu bakiyita batya maama bakatuliki mujja kunnyamba si ndobolo endobolo ze ssente zeweewerayo ng'omuntu kankusase ku kiri ewaffe ekasebwembe ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kyatteekwa ewamwewa ekasebwembe mu kiganda ebbaasa bagikusanzaka nayirako mu Katonda era ekitabo obaamu n'erinnya lyo omwezi guno gw'otuwadde oba ogubanjibwa kakati bwe mba saafunye mulimu kubanga ekimu ekikumi yonna kijja kusandiza ofunye ekiweebwayo bayinza oga nti musalibwa okutandika ku 15 era bakubanja otandika ku 15 bw'omala emyezi 10 gy'emitwalo gy'etaano oba obanjibwa singa oba towandobolo faaza tajja kujja kusaba ekyo kyo nkimanyi naye osobola okuba nga towandobolo abafamire yo ne bakusasulira oba olina okusasula ebbanja ekkadde anti lyaffe ekitambiro kya misa anti oba olina okusasula ebbanja ekkadde ery'omu kitabo ery'ekiweebwayo kyobadde tosasula abafamire bakuweerayo eri bawa nnyumba ku nnyumba naye kakati nga bakata era ennyumba yaffe kati munyumba taata nerina battaba bawa basabbiri bakati kibagala kopa balokole anti kakati ewaffe temwagala kusaba ate sente zitambuze ate ebiwaayo ebyomukyaki mapaapaali ate temwagala nakusaba kati ekyo kiratambuza ekyaki nze amazima ga Katonda mu ggulu okuva nga ndi muto kyaki gye naleka ewaffe nga yabakristaayo n'eyabakatuliki yekyaliyo ekyawo tekikulaakulana awo temukulaakulana muli bafo mwe temukulaakulana wandibadde ozimbayo ekyaki waliwo mutabani wange mabiriza mulema bamutamako wano amagwe bati alinayo ekyaki yagundi yattaka yali etabulira yagira jinjaga ati katika house of maso banji nekulaakulanya ekyalo kya muzimba ekyaki oba natandikidde ku bakadde beeyo tandika obbaga bula ebintu mbawe ebintu bye mbanfunyewo nange era naawe wapifiri yesimbawo abantu bayinza okulonda out of kwagala koza amateeka tegakukkiriza actually nze byobufuzi I don't like it byabufuzi ebyobufuzi tebyewala nti bikwatira eyo naye waliwo omukwano gwange yagezaako binyingiza nage lwabanga that is rubbish nga tebinyuma rubbish kubanga bwe batogera kwesimba oba olwanirira mulala owa ekyo ekiriwo tewali lwaki ennaku zino abasumba bawula kwekuba weekubye okutuuka wa president era ffenna twayingira Kampala nnoonya ssente abasumba bo kuyitibwa anti yabayita gwotomanyi ye bwe yabayita yabagamba ki mbayise munoonyesere mu Kampala ate awo nga kiba kirala basasula nosasula abasumba okulaba president leka naawe ate ko tukulimba saba aba basumba president abamanyi Museveni n'amala ateekawo bambega abalungi kankubuli nagamubega ani ali mu basumba zino sede gwe bini olimba labayo wogambye nti olimba president amanyi abantu abo noma meeting aba meetinga balina n'enkuŋŋaana zibategeka simanyi okusabira eggwanga mu state house simanyi okusabira enguzi state house simanyi okusabira covid kale nga twabeerangawo simanyi walinga okusabira covid walinga okusabira eggwanga waliwo kuno okutambuza ebigere okwenguzi basumba ebakuwa mu megere musumba kayanja
Ayokya mataba manyirwa ate kwebasasule katika kuwulire amazima amatuufu abasumba be Uganda temanyisa ndi afunanga asinkanye President Museveni nga aliyomu bana abangi wabawo gabana namanya nti gundi atutezi na gundi atutezi naye naatuuseeyo omu awulira nga atutte ettooke nga tewali abangi ako segera kyateeka bw'osinkana President oba olina okujjayo kubaako ne babulooka nze nkugirire nkutetenkanyize tulaye ng'oyingira ojja mulaba era kati babulooka bali mu state ya South tobamayina muweeru busumba gundi ayagala kulaba ate bayogera bateekawo appointment awo bayinza n'okukubalira kola kino muzeeyi akulabe asobole okukuyita kola kino muzeeyi akulabe muwane ku kituuti wana mutabani we mukola bwoti baba wakubalira kati neewuunya waliwo omanye nabaza ba security ziti amanyi poliisi yawange kukyalo waliwo enamba ezitera kuba 256 eyo kodi ya Uganda notandika 3 oba 20 zabani awo tesitera kuba zaba security omuntu akubira ku namba eyo omanye namba nga gye batukubirangako oba President Museveni gyatukubirako kolumu otwebaza akalulu nomanyi ogigwanga teriiko kati ziri enamba ziba n'ebikoodi ezo omuntu kati yakukubira n'ogamba wayogedde ku musumba nakkubira nomuga yii kati sereze eggwanga ozitaddaawo gye bakutendekamu obudde bwonna emyaka gye wamala ng'oli mu training ng'akkubidde musumba yagamba ebyo I mean security man omanyi nze ndi mu State House nomuga kakati gwe olina obudde bungi bwakuuma President gwa oyo aseti ya ggwanga ddamba kale ate gwoli mu ntalo z'ebirumbirumbi ebisejja bino biba bisejja naye ebirumbirumbi byo bimanyi mbwe olutalo lw'ebirumbirumbi ebiki olutalo kabaka lwasooka okulwana ng'agenda Galabi ku makya omutikkira ebirumbirumbi ng'agenda ewa Somanobe alwana nani owai kwenyigira nnyo bya munda bya Buganda ebyo byaffe bya Baganda kafekke byaffe bya Baganda naye gwe kyomanya buli wabagenda e Galabi amatikkira gatuuse asooka kulwana ku makya olutalo baluyita olw'ebirumbirumbi nga tanaba kusala n'ebalami mayanja ndutegedde gwe kazi nate kakati ate bo Reverend ne bafather nga tebakirimu nnyo bafather batikula omanyi kati ntikula yabwe yeri etya eri expense eri executive ntikula bafather oba babatikulira anti kakati labayo nedda ojolabe ku bantu abafunye sente n'amaalo ebasingo zikasuka mabaala abafunye sente n'amaalo eziziziti ezimaze gajja asanga mujjamu nazi ngabo osaba Brian White gwechoka Brian White ni amani asinga sente because kati amu akamuna mmoroka mmekanga agenda avuga nakunganyira ayita bayibi dakola ne moroka itali ko linyalye ne bano balina Brian Mighty 1 Brian Mighty 2 kati kati kumotoka za balevula ndikulika amanya gabo ne wagamba nti ono gundi ono bishop bade bamutuza President Museveni namugulira motoka mpya bajiteka keri nyali tekubaako nayo no musumba chache ebe kyali mbibaawo ebe kyalina mukyangala ngateekako praise the Lord achole jimanyi oka bishop sijimanyi oyinza teekako bishop 1 sijimanyi manyi praise the Lord oyinza teekako abizaayo oloko kaddi eyabo alukadi yani eyabo gembe simanyi ne onachindira oloko kaddi nateekako saamu zaawe nyiriri abavuga namba naye namba eyesasulirwa abizaayo 1 sajjabo nga kanisa kyalina mu kibaati nate nze siraba ku motoka nange eriko erinnya nti Museveni nga Museveni yagivuga ezanti ezete zibako namba kabe ya governor bako kagundi ke gwanga kabe ya governor singa that is my mutebire governor zibako sirinyalye ne zibako protocol batekenga ko manya gabe kuba bagagga ande date kubako tekubako bana bafunye sente n'amaalo bamanyi kati bafaza benti kula yawe erietya eri executive kubanga bateese ebintu bagenda sakinomu oba basendeka sabasumba oba gundi simanyi ani koza ni abakuli abakatuleki sabasumba nedda gundi ano kizitolwanga yafa ne gobera sabo ali bukati owe Kampala owe mutase mogerere yewawa ne Kampala archbishop archbishop wa Kampala ye poso mogerere kakati kardinali yoli omuzeyi ye mumanyi simwerabira bamitaka wamala ne katishama katosala kutikula atachakikula oyo ani kati achaya Elishama ali muyimbi nawe ono bamuita Emmanuel Cardinal Emmanuel Wamala nzeno nalima iba Uganda tibali nya ya family
naye kati otasobola kutikula mpozi kati yabayaga kati ate oyo yebuuzibwako kati ate oyo bwebabaawo okutabagana mu opposition ne government kati ate gundi Museveni ayinza owuliriza oyo nti nedda abaana bano basibiddwa tubayimbule Bwino abaana bo bano nga bavuma nga bwe yayingira mu lutalo lwa Bishop Kibuuka ne omugenzi Cipriano kati ate kale Museveni tayinza kuyisa basumba nti muyingire mu lutalo lwaffe mututabaganye n'eggwanga eddala lwaki ate oba n'ekibiina ekyo eky'opposition Kaliyoki naawe gwe bagaye bw'oyingira Kaliyoki bw'oyingira ekivulu ky'okuserena tobakubye nnyo age mazima wano kintu kyekisinga okuŋŋanya abantu mu Kampala akale tutandike tugambe amakanisa ag'abalokole n'ekereziya z'abakatuliki n'abaprotestanti n'emizikiti dini kyesinga okuŋŋanya abantu mu kifo ekyo byonna ng'okyabimbuuza naye teweerabira nnyo nti kasasiro yettanirwako enfusiro nnyingi ate ebyalaisi kubaako abalonda bangi kyovola mu Bwino mulimu bangi ate Kampala Road kuliko abantu batono naye oligina abaawa omugenzi akitegedde gwe kati naye mu bakatuliki kirabika atikkula ayinza kuba Anthony Ziwa kati mugezi gwendabawo entikkula y'abantu waliwo n'omulugu alondama nedda entikkula y'abannaddiini bano abalala batali balokole eri executive abasiraamu n'abatikkulira buli omu ayina ati kati balimu ebiwayi buli omu atuuka kati ate we Kampala kati tayinza zitwala kibuli kati buli omu atuuka naye eri executive bajjanga bazotteesa naye kati ekirungi lwakuba kyendabye ekirungi mano nti kati wetunulanga kati ku basiraamu koodi Kampala atikkula abamu bajje kale n'abamulinaanye nga 2-3 abamulinaanye awo Muhammad Ali hali waiswa waliwo goba bwa ambassador ono nanyini kizimbe kiri ekireke ekinene junction gugwa kati ate kati ekibuli wala Prime 7 bwogende uwe kali yajogendeddemu jakuteekamu bwogenda otegeeza ki bojjango ina amaalo banna njala akola ku president bakuyisanga wa amaalo tobala zakuwa ne bwajja president yaga kulaba ngagogo nga ye yakunoonyeza president yakulaba atulaye mu February nawe otekawo program Prime 7 walaba oganyi lindako ngekyo ku bantu kikaki n'abasumba tetwogera Kaliyoki katwogera ku kivulu ekiri live band ti omuntu yenna nga president yamunoonya kati okiresa jeno kati kankubulire Prime 7 bwayinza okulaba Kayanja si bwayinza okulaba Musumbawo oba mu Kisenyi nedda sebo benkana bwamulaba bamulaba Nsumba oyina strategy ayina amakanisa n'abantu abamugoberera bagaba abantu bewakiganda bebawanguza Museveni akalulu nabo bagattako kinene ayina buli kimu ekiyita abantu bano kati no mu Uganda musigalamu abalonzi 2 Museveni asobola okuwangulira ku lulu 10 tekisoboka kiteekyo kati era abasumba tebaddeyo ne bewaana fe tuyimirizaawo Prime mwamuyambako mu nsiko aliwo bamutabukira Father Lukodo yali abalisizzaamu eggaali abasooke baddeyo basome ekimanyi ekyasinga okunyumira owe waffe yadda kumva n'avuma Lukodo nagamba Katonda bw'aba akutuma atakkiriza buyigirize twagenda olaba atagadde agenze wakayiwa kusoma diguli bw'abasumba mubeere diguli eri expired tojjukira nti diguli baamala ne bagamba nti abonna mutokomoka diguli eri expired oba bagitereesa kati nze owapifiyo ngamba tandi diguli eri expired ate yaliyo bamala batugamba nti abasomedde wakayiwa kayiwa talina chata tatakkirizibwa gaba diguli naye nga guli nga tanasomerayo nga twali tebatikkira oba yali atikkiranga mu balinga batikkira naye kati yali atikkirwa jjukira alina following alina TV alina okwerabisa mukolo gwali live sigojjo aliobera gobimanyi sina kyemmanyi gwe bagambye engeri gye baziikamu omwavu baziika omugagga lumbera omugagga obamwente gamba olwawo okulaba omugagga agenze mu kyaki okusaba naye olwafa sirabangako omwavu atwaliddwa nnyo mu kyaki ezo naddala nti agenze Lubaga nti okusabirwa ate bakukimayo ki bakusabiririra wo faaza w'ekitundu ekyajja n'akuwa ekitambiro ky'emisa kya mitwalo 3 ne kwaya yavudde ku kyaki ne mugiwa emmere n'eyimba bw'obadde owe naye Mukama onywezanga onyambanga Mukama ne nkukwatako akaseera kakaserezi onyambanga
Banabbi b'obulimba bangi balala abawenja kyakulya noziikwa nogwerayo faza naddayo ku kigo nali neeyamye okugoba munnaddiini yenna ku mulambo gwange natuuka n'okugiza ne musombawo ani pastor ki Kananirandi ne mami kuba abo batambula babiri mama wange yafa mama church yafa 27 ogw'omusanvu 13 andi muto nenka ne Susan wale mu Italy ayo abajjajjange warugave abarugave jajjange ndabukalu Esther yazala tata wange abarugave bajjajjabo abamukyala wange aina abantu bayagala ko kirowooza abamukyala wange bayagala ko kirowooza tomanyi jajjabo abaku mwami nabo bamuta jajja mukyala omanyi abantu bayagala ko kirowooza nti baleke tabanga yameguza baleke nga yamegula baleke bali nga lwero talolo baleke boogere tewamegula ndi mubi yimiridde yimiridde manyi medeka watama babanyi oli chuti oli kumulamwa gwe mbali yakubuuza ewammwe eyo mu Kiganda nedda waggulu gamba ku X ku X job X family X home X job family mulimu ne family X job ne church gitegeko X job family church tukole erinnya church ndako yange house of Maseweri tandi kwa zali yale church X job family church najua ndika makatabo bajita X job church X job family church X job family church akatabo kaze naye wali abadongo nga bende ba mu kanisa ndala wamwe ngabo labe wamwe nga bende ba walala ate wamwe terinyo ngambe bivukavuka bye bibira wamwe wali okojja wange se kojja wange asabire tojja byo okugaba nti badongo naye mzee bamtegedde ate musajja wa kitiibwa ate wa amaanyi mu ggwanga muno ne mu chachi basinga oteekamu katojja kuvuma abantu beri nti badonga okajja mu mbio bachaji ine eryenjeru yaleta ndala ayine ndala oyo muzeyi wange kuva mu Kiganda mutani wa Mutaleba ayine nje Mutaleba kibirango manye eryenjeru kati mbadde sindudde okumulaba simanyi ayina mbi ayina eri yagintuusa mugesi yabusiye njimanyi era sisobola mwogera kozi toga nti kati bwogamba naye kati mbadde ngamba abatali mu level yoyo kyaki zonna zibaamu n'ebiddofe bibeeraawo ebigwagwagwagwa tekikola kibeeraawo ebiwongeyo wabeerawo ebyegayiriza ebiwongeyo kyaki bawonga tolabanga kabasinga osaba mujaji nga tebakola babeeraawo musumba mu Katonda ngambye gwalina ekyemisana kyange kozesi kyafudde mukyaki mulimu bakozesi kyafudde Katonda kukozese kama gambye sister gondi tone motoka yo jiwe brother gondi teri mugagga mu siru kama agenda kukozesa waayo kyoyina kama agenda kukozesa tebali ate babula ate basinga obugiriza kyaki olwekyo bwe yagala mukama akola ebibyo naye kola ebibye waayo kati bamanyi okuyimira omusumba ali eno bayina enyiriri eziba defending Mbwalwe mukisa ogukyekwesemu. Omuyiika. Waayo, olwo mukisa ogukyekwesemu. No bimanyi mwaferede banga muganda. Newe nenye bo. Alo project. Teri kibi kyasonyeka. Musumba unamudaga nti agenda kwenenya. Mzibude bwa kwenenya wakawulidde. Kakuzanyiremu. Taso. Kakuzanyiremu. Anyira mutulabe. Nti simanyi tuli budde bwa kwenenya. Mwena mwana badde mukimanya tibana budde buweddeyo obwo kwenenya. Ate bomalanga kwenenya waluka nakalala. Abadde yako ife yayogera nga gundi akafa. Ne baba yagala kwenenya agenda mwenenye mwenna kuba ali omu. Alo gundi kayogera nga isima yakafa. Ngenda kakula ko olabe oba nenenyo batane kati gwajjo okungamba nti yenenyo banedda agiro kanonyaawo. Nabasuubiza atende musajja mulokole. Nabasuubiza nti tebera alikirira emboozi yo kati eyokuva ku wetwako wenjagala tutandikire naye nga njagala kutegeeza abatuwuliriza nti tukyali ku mulamwa nti twenenye ffenna obwakabaka bwa Katonda busembedde mukama waffe anaatera kwata awulire okwenenya nebindi lwaki wenenya waliwo ekivulu ekyali ku Afrikana ekya Pasa Bugembe alonda wabanaku ate ekyo ekivulu mama Fina yaliko mama Fina nawa ettooke nga ddeneko kati musumba we yadda ku church ng'omwengo gwadde ku Afrikana omwengo gwadde ku kivulu
yali ayogera nti tebagenda kuwangala batwogerako bagenda kufa era bajja kufa abatakolimye naye obwana bwammwe tulaye gye bunaakola ne kati kalina agenda kukanoonya wano nsoma abatakolimye abatakolimye naye omuntu asaba akalango nga chano ye agenda kufumirako bantu n'agamba nyinako 47k nga naawe mwoli akubaliddemu mu bantu be bamuweerako obulango nga byagenda okukola byakuvoola byakuvuma enkomerero yaabwe ffenna tugenda kuwangaala tugenda kugira balaba sibajja kuwangaala nnyo neera n'obutawangaala nnyo nakyo kijja tuyamba tuli balaba nga bafa tuli basoma mu mpapula nga Isima yakafa nga Yesu yafudde yakolanga bwati yagenze nga kyekikujjukirwako naye obwana bwolese tebulina gye bugenda kukolera kati oyo ye musumba katumaze kati ate kukola ki kutta ogenda kufa towulire wage nti mugenda kufa nga abalaba ate okufa kibonerezo bugenda kufa nga tubulaba okufa tteeka kati oyo ye muki ani kati ebyo byadda kati wanagambye eno Sunday neyawedde programu yiyo agambye fena tukitegeera omutima guli gwagambye gwayogeddemu gunakyuka amangu ago omuntu akyuka teri kitibi kitasonyikika omuntu akyuka manyi ffe manyiza eddiini zonna mbaddenzi waliwo omusajja lumu yagala n'abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'emirimu gyerekuye ngamba nabbi Muhammad yali agenda bwati yali yakatta abantu 99 n'agenda abuuze nabbi Muhammad ddala yayinza okusonyibwa aba agenda n'atuuka mu kkubo n'asanga omusajja omulamugaani ngenda wa Muhammad yeno naye yakumubuuza ddala nyinza okusonyibwa ku bantu be naakatta omusajja wakatta bameka totaana agenda Muhammad gwe tosobola kusonyibwa n'amugaa kati naye kankuttireko mpeze 101 ennamba ewere naye n'amutta n'atuuka ewa Muhammad n'amubuuza anakatta abantu 100 naye nsobola okusonyibwa nabbi Muhammad n'amugamba nti osobola okusonyibwa wabula va wano ku kyalo kubadde kuba kati abantu bose babadde booko bajja kutta ogende ewala kati amugamba kuvanga n'agende e Masaka omusajja n'agenda ati aba atuuka mu kkubo ne bamukubba emmotoka n'afa nabbi Muhammad ne bajja ne bamugamba nti ate omusajja olowooza tafudde abadde akava wano nabbi n'agamba nti mugende mupime olugendo lwali akatambula okuva wano ne waafiiridde ne lwabadde asigazaayo okutuuka gy'abadde agenda bagenda opimanga lwadde asigazaayo okutuuka gy'abadde agenda lwe lutono nabbi n'agamba nti oyo asonyiyiddwa kubanga enniya ye ebadde ejjudde okwetowaza n'okusonyiwa kwabadde asaze bwagenda binabireka buli kimu bakisonyiwa tere kibi kitasonyika kituufu naye ate teweerabiranga buli ekitta kiba kirungi ekisinga okutta kyonna kiba kirungi emmotoka yange neegwa ku accident ng'obadde odduka nnyo bwawe weesinga okuwoomera ogiwulyanga wali ofunyeko ku ndwadde y'abazira sigimanyi funa obudde ogifune bagijjawa omuntu asiga endwadde y'abazira wane nga mwegasa aba muntu mulungi mundabika ne mu kisenge teriyo muntu mubi asiga ndwadde y'abazira wakagirwala emirundi emeka onkubako bisiraani nina mikono gyange bagirwadde manyi osinika nnyo ebyeso kati nobalagira eddagala sirimanyi nange sibimanyi naye ekintu kyonna bwoli abanyume baye ekiwala kale kirungi nekiryoka kinsiika enziku eyenziku badde sibimanyi abimanyi naye ggwe kubanga bakolera mubuwunga mu bantu abo bonna abeeryamu ensimbi ababasembere okimanyi bonna babagiridde babeetola muli mu lugo lwabwe ali nkolera ku kanisa ku kyaki tewaliwo ebyo byogera sebo mu kisenyi mulimu bamutaasa abaziba bamutaasa bano baze oli bubi mwebali naye nti nze nali nkola ku kanisa nanti babeetolodde kyaki kwati oba ofunwa nekuyita anko anti nze mba ndimu omwoyo saagala mba ku kyaki amafuta kitaawo galina gakuwa ate yabagula tabagula alina omukyala yanege nti abagula andi amafuta galina gakuwa kadobanga agamba nti overside ki wa gwe mwoyo gye gwali lwaki wadduka omwoyo omwana wakula yetaaya wagenda Kanani wafuuka teera va kuwewa mu atata wewa mu takkiriza baana agenda kuweereza sebakkiriza ngani nga bwe yataani nze wewagula wewagula anti omwana ozaali weera amala kwewagula yakuwa omukisa ku kituuti nti bannange bbiini waffe nga bwe twalabanga aguwa balugonvu baani yagupa nebbi ntumusibule bannange agende ensi gyagenda sanga nekyolubeera kimakire anti nze gye nalinda gaye tamanyiiyo
toyinza sibula muntu gyagenda nga tomanyiyo okumyanga dya gukuwa nokolina bakolimira bini botasibula jajja simanye jajja mwami simanyi biki musumba si jajja anti mche musumba muzeyi ate muzeyi anti jajjera yazala kitaawo anti walero genze n'ogamba nti Susan yali jajjawo jajja mukyala yali abajjajja mwami ate ono baawe okinako bujulizi ndiki nti baawe ate babeera bonna gotobobeera naawe osigala ewaka abaawe osigala aba mukazi wo asula musenge kirala ne muzeyi mukirala sibalingirizanga kati gye bali simanyi naye gye wabeera nabo nze nebakanga mangu nabalekanga ku dining nga mu nyumba mulimu abantu 3 kalata okusaba okwawamu tewasabanga nabo twasabiranga ku kyaki akwaba nedda musumba ino bano okusaba okwewaka noba n'ekyoto kyakasabiranga ku buliri kyoto kiba kyawo mu ddiiro waffe tetwalina kyoto twali tetulina bitufu twali tufumbira ku gaasi nedda ekyokusaba kyonna kyaggweranga ku kyaki ng'ewaka tulo kubanga era ennyumba twapangisanga ya tulo ate kumakya ngensi temunaba kutandika mirimu omuntu yakeeranga nnyo era olwamalanga nanywa cyayi n'agenda nsumba akagwa alina omwoyo ogutatambuza mirimu gwali obabeeramu ng'olina sitaaniwo kati alina byoto nsumba alina okusaba nsumba alina bano okusaba ewaka ate nze yamutuma yaka yamutuma yamugala tosabira eka kati gototolowoolezanga musumba gwototumye anti kyekibatta ekyo kati ngenda kukubuuza wali eri bwe twabadde lwaki ennaku zino buli muko omusumba naye pasita ate gwe wali olabye embizi eri ebisagazi era embizi erya birumonde ate mbadde manyi obwa pasita kuyitibwa ennyana ye ntebagita bati mange ekyana kye ntebagita bati nyana ate embizi kibizi ate embwa kabwa kakati ate muko omusumba yawa mitandi abatuma bwabagamba naye nga ate abo abareverand tebabeera tebabusoma koze ebyabyo byakusoma naye bo babakale naye baba n'ekitiibwa ate wali omukyala wa kabaka atali waliwo kabaka omukazi gwafuna nga si queen bebazaala muzaza abana obujulizi nedde ebyabuganda tetubigendamu ngambye ate Buganda bukka kale ebyobwakabaka anti bifaanaganamu anti oli omu aba king omulala aba queen ate bwoba ozadde ebbali nga tozadde sitani bakkemi mu nsi gwe yamanya gwe wakuba ekidaala sitani bakkemi naye kati naye abasobola okusabira abantu nga bbaye bwakikola kisinza amafuta baawe galina kozi gwe abagajjako atapinga ku bbaawe naye abagoba emizimu naye abaasiiba kisinzira nti emizimu gyenkanaki misimu tosobola gipima bungi bwagyo obuzito n'obuzito tosobola bupima waliwo akazimu akafanga kato waliwo oli ajja nga aliko ebyokoola aliko eddogo aliko biki amafuta baawo gaba nago nawe omukyala goba nago kuba gwamusula mu kafuba katola mukakayanja mama Jessica apreachinga era ensi nekwatibwako naye talinayo programu zagundi kuki zaba x befuna bato befuna dda baludde bana befunye obukulu babeera n'olukalala lwa x nene muzeera katalina ani muzeyiwo tata wange anti nze mama wange yafa 27 ngamba muzeyiwo owekyamagwa wawa owe Canaan obaana ki ba x simuli anko nga abanyumya talina alina omukyalo omu ani nze nalabako ku mawulire oba nagalambukedde nga babagatta ewaserwa dda ogamba olinga ataga nga tebanabagatta mukyatedi babagatta dda era babagatta tedi gogamba bano alina omukyalo olina omulago omupangira Susan mukyala we toyogera ku bantu bamukama tomukaona kikolima mani manyi mukyala we gwabadde amanyi kati oyaga mmanyi kyomanyi akati mbijja muggwe kuba kati gwe wasinga obbanyi nze mbadde simanyi nti mukyala we omukyala kyekifuna omukyala ewaka kubeera waka nga babagatta kuzaala baana waka naye baba buli kyotunula takirina ogezaako omuzze eno mubazaddewo talinawo mwana ogezaako omuzze okuva lwava mu basumba ne wali okolerayo obulamu bwo buli butya because waliwo mikwano gyaffe ate baganda baffe abakyakola n'abasumba tetubagobaayo naye otunulanga kyoli buli mwaka omanyi nze ngamba nnyo abantu nti ensi bweba ekula otunulanga nnyo mu bulamu bona akawunti yo
ddala ekula kubanga ensi ekula side ekulira oyo akuze nayo nze bwekula ewange nga ku akaunti yange tekuyako $5,000 simayo bensi ekola ki nga buli mwezi nsisobola kuyingiza $5,000 nze nsimba ngamba tekola ki eba tekula naye nze ndowooza baganda baffe abo obadde ombuuza nti okuva bwe nava n'ebbanga linabaayo kati abaganda balina olugero nti woosuze olumu obalawo woova toyombye otera okudda era mbeebaza naye bw'oba oyombyewo todda kuvaera sitaani ajja kuddayo mu ggulu naye nze mbeebaza mugeyeena mbeebaza abankuuma bonna mu basumba be mbaddemu kubanga akaseera aba yandabirirako yambeereramukko naye ku baganda baffe bakyaliyo bandinoonyeza ekkubo bandibadde ng'obeera awo nga n'amaaso go gatunuza ewalala sooka olabe enkulaakulana y'omusumbawo yegenda ku sipiidi kwaddukira laba enkulaakulana y'omusumbawo n'engeri gyafunamu ebintu bye naawe gwotapingako amafuta kubanga omusumbawo yasobola okuba nga alina emmotoka ze alina amaka ge alina ne basobola oyisaamu eggaali ne batona butonyi sebe waliwo nalabanko promotion eddoboozi lya mukama nga lyogedde muleeta ebiweebwa mwebereberye nedda mbibuulire makanisa bibeera makanisa mwaka nga gutandika muleeta ebiwaayo bamwe muweeyo eri mukama kwata mu kisibo abayaaya abo bo tebawaayo balina kuwa kitaabo w'omuwaayo buli omu alina kuweeya mulokoza naye tebawaayo naye nalaba gundi agamba mbu awaayo agamba nti awaayo yekka gwe nakawulira mu Uganda yekka kati waliwo operation gyenja otandika okukola yakunoonya balooya ngende nyambeko muzeeyi wange kukyata tugende tuwabire pasita Kayanja mbunoki kati Kayanja aliko koki Kayanja aliko buzibu ki anti muzeeyi wange ye agamba pasita Kayanja ali bisiraga kati ngenda kuba kati muzeeyi yamanya abanene ngena kozi muzeeyi wa MK project ye bwagamba anti kati ajja tuyambako awo tugende mu kooti tuwaabire oli pasita Kayanja naye obujulizi mu bulina muzeeyi abulina tekibaliireyo muzeeyi abulina labayo nga temunaba kufuna balooya kiti musoose ne mukola okunoonyeza okwammwe nga muyita mu basumba yakukola kati gwe tomuwulira ku kisuula sande n'abasumba ba pasita Kayanja nga bakirumiriza ndowooza bamugamba kiro mu nkukutu kuba kyemanyi pasita Kayanja alina abasumba bataka wansi wa 10 anti kakati yakabajje n'ekiro ne bayogera emakerere mu overnight ekiro tujja kuwa obujulizi engoli ye basi gwe waaba tujja kuwa obujulizi kiyinza okuba naye nze nabanga ekyali kituufu muyinza okuswala tukole tutya kati ekyo mukireke kiyitewo musooke mutereze ensonga z'amaka zaterera dda kisito namugongo nga ziterera zitya waliwo abanja waliwo omukyalo omu n'abaana 5 tebali happy tebaki sibasanyufu bagende ku beach bakoleyo ki bawugi we bali balina okujjanga akasente tebakyakabawa muti gwakalira omuti tegwakalira guleeta buli sande efulungu liryako amapeera ne ekokotezi tusobola okulistopinga neliddayo gye lyava lisindike muteego lyawangwa buwangwa lyetaaga okusabira nomusi nebanaye bwewale kutula nebanaye kale onyumya otajje bwavambwa gwe olina olugambo si bubi bulungi buliwa ate abantu bagenda kukukyawa nnyo n'okukusembeza bajja lowooza ojja banyumya naye omanyi lwaki ndibidde ku lujja tolina mukazi naawe omukazi nje nali nkolera waliyo ebisiraani n'anoba neddira mukyalawo nawulirako nga mwegayirira ate akkiriza emyaka 3 amafuta g'olina tegaddira bakazi amafuta ag'okulukutiramu galeka tegaddira bakyala anenga nga veemu naye shofa kasita ninamu genda musenyi bakunaaze genda wa bishop wange asooka akunaaze anjira obunga nedda akuddemu akunaaze akulokose ove amafuta g'oli nalokoka mukwano sibakwatula bulokole singa wandabako gwe nga ndi kuluya mu nnyimba saati alo nakusanga wali eri enateetaawo otaddewo akavulu otaddewo esho ku pikipiki yo nateetaawo ng'oyambuka ku kiddene lyammwe singa wandabakaawo musajja wange ensi enkunya nga nkirako mukene w'embwa
singa banese ne bakuwanga sente mwanyinaze Tina kulamusiza nnyo oli ku William kisa kya Maria ku level ya kusatu inake saluni nga nsanga bawe mwenkana mu buvubuka nga si yandokoza yanjatuza bawatina kamukulage kulage musumba wage mukuba era wakolera ensobi miggo kati ato otuuka otye nanka nze mbadde manyi eri gye bakulokola anti eraba nali mbifuta otagala mafuta nedda nali mbifuta wali mu bidizero nali mvulumanye bidizero wali mu oiro bino bamaze okuyiwa mu mmotoka ono musuba wange gamitani Arise and Shine Ministries obuweereza babuyita babuyita Arise and situka ate olabike ya obuweereza oyo musumba wange oyo bamuyita Bendison nga muvubuka nnyo ya mulage ku bantu atikulirawa oga atikulirawa bamulaba atikulirawa tatikula asabira busabizi ojjo oli mwavu n'akuwa ne ku ssente nze yandabirira okumala emyezi ng'egi ye ng'olabiddwa nnyo abasumba anti katonda alaba nnyo omuddu we n'avaamu omunabbi soka omulaga abantu kantumire kwa James Kigundu kyaliwo haji dinda kosoke nange tumire wa mambo restaurant wa mambo restaurant bana mugende muri yemmere eri kansanga ko UK Mall awo nga wakayingira wansi ne ku park enkadde ku level waggulu park enkadde Mall bagita mambo restaurant oyina omukolo oyina embaga ekufumbira eina got meat ya mitwala 45 ne emitwala 7 oyina birthday party oyina kwanjula oyina ki bakola outside catering okufumba kwebweru oyina omukolo oyina ki bakolera ekintu nga kivutu wakira bwe nakutwala cyari mantara habba otabadde mu ddiini banna ozunze mu ddiini oba mmere nalinonya koze era balina ne ku park enkadde Mall gendayo bajja kukwasaganya bulungi nnyo embuzi yawe tebakuwa bubuzi buto bakuwa embuzi ennamba got meat ennamba got bazita got gundi got meat banyama ya mbuzi eri embuzi tebagisalamu got fried got ensiikako straight got embuzi ennamba straight got embuzi ennamba tebagisalamu ebabweti nebagiteeka kwa pirawo nga mulimu chapati 30 asatu ne bakwerako lita z'obutunda 10 n'ezi kozi yatugaba abantu ameka asatu emitwalo 7 haji mambo tukutumide kantumire ku mama wange awo mama wakyaliyo mama wange kyali ngenda kuwa sente zimumpeere zaki nyumiro nyo abantu balina bamama babe because nze mama wange yafa sinatandika kutukola byange kati bambi tali era kati njaka kunonya sente ngende nzimbire mama wange ne jjajja wange ennyumba kubijja kati mama Milka ku Milka jene hadiwe yawe nansana ye mama wo yo mkwano gwange ne muyita mama wange kwali myaka ja mama wange mwekitibwa madam mami Milka nkutumiddeko nyo when natuko kuzimba jja kumpa akasoka semini nja kutwalayo tugendeyo ddi bonna ate mama wange ono ali mugundi w'ebizigo soko tumene awadiweya awadiweya mama Milka ku Milka jene hadiweya nkutumiddeko nnyo abantu b'ennansa naawo mwenna mugende ku Milka jene hadiweya alina ebizimbisibwa byonna mitayimbwa seminti wirubalo amabaati byonna bikosebwa mu kuzimba nemenye ekindeke ki mama Milka ne muzeeyi Milka wennyini awo ku jene hadiweya nansana agenda ku nsonga z'ebizimbisibwa ajja kuba kwasaganya bulungi nnyo kutumiddeko nnyo mami ndudde okulaba ludde okunjo kyayo ndowooza nja kujja tunyumyemu awo ndudde okulaba anze mutikka kati yanjo kya mikisa ludde okunjo ky'omukisa kati nze mwocha akasente Haja Miss Kigundu Ham Enterprises nawe nkutumiddeko nnyo abasawo yali emabega okutereza seche na kivubo yali mukikolako Haja Miss Kigundu wayiseyo ko igoma yo kifana kati ntyo mutikula ngamba okuyita mu kisaawe golooza mu kutikula kyokka era buli agenda abageze tikula naye ekisa kireka bulungi nnyo ekingano tukewa Haji Kigundu babloka bangi waliwo kino ekikazi kyema kinde kino kibadde kyateekawo embeera kibadde kikola ku TVM wano tonkimanyi tomumbulira simumanyi nze zibadde kina TV kukikola sebo nga kyefumba mu kyekitwala abantu wa Haji tobanga ogamba mwannyinaze nze omuntu ayogera ku mwannyinaze siwaga omuntu yenna nga yeddira ngeye
takola kibi tasobya saba champisamu ke gali lumu memo manyi gali ku kivulu yogere waji kigundu aja miss kigundu tukutumideko nnyo nzebane nja kubula kisa yanze simalira budde mbisagazi ngate nina nkoko tebo jja bisagazi kale aji nkutumidde webale nnyo n'emirimu gyokola wansaawo ku downtown muham bizimbe bitambula oba nayogera Lugonvu nantusaayo wa haji haji mukubira kasimu akakwata kati Lugonvu yakwagaliza nnyo Lugonvu twakola naye ffe twayitanga ffenna mu nnaku andooza kati singa okola ku BBS ate ani agenti nze njaga kukola ku TV singa okola mu Lugonvu show ate nze nkyagala okukozesebwa ntyo kakati gundi njitekewa tugenda tutandika TV Musanko bini we akatabo katandise banemba mutandiko booking akatabo tugenda kafuna kuno kamitwale ebiri bakafuna batya enamba ngeri 0750 90 99 naye kati tugenda okukola nze sigenda kuba butabo bwa kutembeeya okubira aba orderings kola order yo booking asende gamba nti akatabo kateeke wano tonkubira mu atende akatabo nkuwe sente never ogaziize emirimu tosobola kukozesebwa kati ogaziize emirimu mwebale nnyo njagala kunzikana akabozi kange kali ombulira nga biweddeyo betulanga ow'ebizigo Anita kati anti ataba ya Anita nze ani nze kitegera kyoyitamu segera so nalonga Anita nkutumiddeko nyaawo ku Freeman mchala akola ku nsonga z'abakyala kubanyiriza nange yansubizayo ekizigo ennaku ezo ngamba ifeesi yonge fukuse bulala ne mugamba mazzi gennaaba naye yakutumira nno yakutumira nnyo Anita awo ku Freeman wansi ddala paaka empya mu kikuba ekisooka wabulinaanye eno paaka eno side ze nakivubo obeera wakakiyingira wote edduuka liri awo nja kulyetegereza namba shop number sigimanyi naye nja lyetegereza naye nga wakola emirimu gyawo akola ku bizigo by'abakyala akola ku kunyiriza abakyala kuba weweeta nsoso ayinamu n'ekitooke nakyo ekikazi kibalagavu wadde yagala nkole ntya tonyonoona anti kati gwe wali kizito kinenemu kinene evwe nera kumusooka kubuuza mama abaana batadde ankokasa confirming muwadde guno omwezi gwokka nga ye mama owe emyezi kozi ne musumba omwadde mmeka okuddiza sente zo wasonda ku Pentagon gwa musanvu abatagitaddewo ekinaddako mugenda kiraba ogenda mu kooti yes bo ne baloya nabategese dda waliwo omukyala amuta Mida ali sadiza wa Kitezi omukyala oyo Kasasiro Kitezi bigundi omukyala oyo alina bizigo ensusu zaayonooneka olina omwana totawana nnyo na byogero ekizigo kye bayita kyogero abuwati abojeri alina ekizigo kirungi nnyo akola ddagala lye bwati n'ateeka mu bizigo olususu ne lubeera bulungi nnyo n'otakola ki n'otejjuse namba ya Mida eri 0706 53 74 0706 53 74 bamita Mida mukwireko mugaye njagala kizigo kya mitwalo 2 kya mitwalo 2 talina babloka talina yennyini gwokubira akuwa ekizigo ayina ekyemitwalo 2 n'omutwalo ogumu akuwa ekizigo nkiinako obujulizi n'okyesiiga omukubira akunnyonnyole ku bizibu ekizigo kyebiwonya bira kuwa ekizigo n'okyesiiga ne mujja wonaanoba kyekyerusa otomera nnyo basajja tebakuwa biki olina olutwe wesiiga ekazigo magana mpeyo kazigo nesiige naye mama bano batadde olina omudigo siba ku musajja musajja osule w'omusajja n'alyoka akusibuza omutwalo ng'olinga agenda okugula ebyenda kiro y'ebyenda oba oyagala mmeka naye omwana wa muno n'asule wo n'omusuubiza omutwalo gumu oba osoza okuuma nti onkuuma ntya mu nju singa obadde totya mu nju lwaki wampise kusulako walungi oyinza okuba nga obadde osula tuleke ebbanga lyembaza ebbanga lya myaka emeka gungulabidde omwaka bw'obeera ozze wange gwe kanyumirwa nze kanyumirwa ani atikkula ani yetikkula buli omu ajjako ani agenda n'enkata ya munne bwekuba kunaaba buli omu anaaba kale nze kidomola ndeesa amazzi gange mu kidomola nga yiye mukama nemmira ku kidomola nange amiza ani yewonyeza amazzi obuzito bw'amazzi gwobeera ofunyeemu amazzi ng'omize gatya
Obera ofunyemu. Wali olide afide mu nyanja nga yebajjagala. N'ekidomola obuzito bukigwako. Wali olide afudde amazzi nga yebajjagala. N'ekidomola obuzito bukigwako ne kiwewuka. Aha kati owekino yasinga ofuna mu kuba waawe wuse. Naawe amazzi oba ofunyemu ng'onywedde. Ng'ebajjagala. Nga onyonyota. Era oba owonye. Kale kacamutegedde. Kampunzike n'akawozi kaffe kali. Omukyala gwe nakunyumiza. N'omusajja ku kyalo ewaffe. Kakati weekend eno bujjo simenti omukyala yali yatandikawo ekkanisa. Kakati omukyala asaba. Asaba. Eba walabe babeerayo ku church nga basaba. So munnange wakati musajja oli mu kugenda abaana basobola okusoma. Kuliko omu yamaze okusoma mulenzi mukulu. N'amuddako awo anaatera okumaliriza. Kakati ate wabuuza omukyala kakati lwaki tofumbirwa? Nze Katonda yaŋŋamba omusajja nga ajja kukomawo nti ayiga gye yagenda nti enkwayaju nga yamutwala. Enkwayaju? Nti omukazi bamuyita nkwayaju. Wonna tebamwagala ku kyala ewaffe wonna bamuteekereteekera omusulo ogukaddiye. Oguba guwa batamidde mwenge. Kyenkana era okumuyira mu kibuga Misiri ne kiwunya. Kati ekiriwo omusajja ayagala kuddayo ew'omukyalo oli omusumba. Naye ate omusajja atya okuddayo nti ajaba atya kintu bajja mukubirayo eri. Nedda. Eri bali wedde mu receiving. Naye ate okuswala ku kyalo kubanga jjukira ku kyalo w'amaanyi omusajja. Ku kyalo ekyekyalo tebagaladdeyo. Abekyalo bagaladdeyo. Ate anaswalira bagaladdeyo. Alina bajjamu akasente nene enkwayaju eyamwedungako enkwayaju gy'abaata. Enkwayaju omusajja akola mulimu ki? Omusajja musomesa. Singa abadde alina wayinza osomesa driver. Somesa bantu. Kati asomesa afuneyo driver gw'asomesa. Driver avuga enkwayaju agikube mu nnyanja. Bagirangire mu bafudde. Fide ku boat cruise. Ezikwe. Oba enkwayaju tetegendako auto n'omusajja. Kakati enkwayaju edda yalinga egenda waliwo akalenzi akali ewaabwe waka ke bagendanga nako auto. Kala akalenzi ke katunyumizanga nti bagendanga. Naye kati simanyi oba bakyagenda. Kwa akalenzi kavaayo. MC Uncle Bini gwe mukutu. Ama musule bulungi mweraba.